Okwanjula n'embaga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Ndaira simba lero bino binjogera byakumoyo toboyo mutima gwange munda ekukubira nze ne kuntujja omukwano lero njagala otegere nti wampamba wotoli serious nywa nze sebaka nyabo. I love you, man, in particular. Hey, you in particular. I like your height in particular. Hey, hey. I like you, man, in particular. Hey, you in particular. I like your height in particular. Abera omuntu nga yenyini goyagala nga nebimuliko byenyini byoyagala nogamba in particular it is you that I love. Bwetyo tukino kubera nga tutusako abagala na betina olwalero katina Alan ne Angel Mugabi obulanga tina ne Sarah Nampima kagenda ne omulangira we omulangira Kimbugwe Medi kale no munayo sibyotya nkwaniriza nyo program yaffe y'okwanjula n'embaga nga tubeera wano ku Delta TV esawa zibeera 11 mpaka 1 buli Sunday era nga gikutuusaako nze kenyini the mouth that is speaking kale nze kenyini kamwa koogera Sharita okitegeera obulangu bwaffe bubeerako nnyo ku Facebook era osobola okebera Facebook page yange eriko erinnya Sharita mazima wanvu osiibye otya bannange Sunday gambe omwezi gwa March guli gutya mukuleke bane Women's Day nze yange teyabadde mbi ennaku zino abakyala naffe tuli b'amaanyi kale no munaye nkujukizaako nti yo Sunday wedde twakutuusaako emikolo gy'okwanjula nga giri egyo ebiri twakutuusaako ogwo omukyala Momo n'omwami we bwe baagalana ennyo omwami we Geoffrey wabalaba omukolo gwawe bwe gwali omulungi tukutuusaako ne Naalongo ne Saalongo alina abalongo ba mirundi ebiri bwankubira amasimu bannange Naalongo omutubuliza kikoze atya ye buli wayagalira wazaalira abalongo ffe tunoonya balongo Naalongo yangambye nti programu ejja ajja tuwulira naye ng'omukolo gwawe gwali bulungi nnyo ne Saalongo we Mathias Semgoma omu ne Naalongo Sylvia Nabukenya olwaleero ngera bwe nkugambye kiina ebiri wabula manyi oli mugamba Mama Sharita nganyumye ondaba bannange ondaba City Bridals kwe kunyuma kwange kuno City Bridals ali Kamukamu Plaza Kwentebe Road eduka namba GF34 yateeka certain program eno olabanza atali mugole nyuma bwenti olwogo omugole bwona agendayo nanyuma otya mwana gwe lwaki togenda ku City Bridals ku Kamukamu Plaza Kwentebe Road eduka namba GF34 enamba ya City Bridals eyesimu kweri mukubire ofune gowns ezili latest ofune chain dresses ezili latest men's dresses ezili latest bannange City Bridals yo bali kuleta stock omulungi negamba nti enviri ne makeup Sharita's Hair Clinic ye saluni ekyasinze okukola ku bagole banange omugole etotutya budget gy'olina kwe tutandikira jangu ku Sharita's Hair Clinic tukola enviri ennungi ne makeup n'enjala ne fashion n'enviri za bulijjo ate nga munaye tugamba tutusomesa n'abo abagala okuyiga enviri zino enviri bwe zityo mwana oba oyagala yiga ebyabagole ku Sharita's tuzisomesa tutandikira ku mitwalo 10 ku Nassar Road awali eri kusime bakiyita Salwe walengedwero lya City Council oba esimu yange kweri nkubira ojje tukusomesa enviri oyigokola ku bagole nawe omugole tukoleko ne customer wa bulijjo ojje mukwano tontya lwaki wayita number 1 fan wange nga tojja kumpagira jangu mpagire tukubene ku rally kale ne munaye negamba nti gomesi ennungi nzijja ku Maria's Bridal Maria's Bridal alina gomesi oyo yenze namuta Mario ina gomesi nze nakuta olabanza aludde mmikolo nkuta mukubira ne gomesi ennungi kiba kitegeeza oli wa kabi Maria webale nnyo ku Zai Plaza Loom Street level 2 room 4 gende wa Maria ne namba yesimu ya Maria kweri mukwano kugenda fenna oba tubeera tuyimba kantambule nawe nsomokwe nawe nange ntambula nawe omulabi wa Delta TV nga tugenda fenna ku mbaga y'omukyalo gwe bayita baita Angela Joy oba Angel Joy Nantayi ng'omwami we Alan Mugabi yamugambye you girl I love you in particular and I'm going to marry you. You have beautiful eyes, you know God, you have manners, you're so beautiful, you have a very nice figure. I can't miss marrying you. Alan yabigambye Angel we bati bagenda ku Full Gospel Church e Makere ne babagata batambulidde mu motoka zijjagwa ne bagenda mu kifo gye tutatera kwekubisa ku ifaananyi nga wali Unique Ekiwatule Recreation Center beeragiddeyo mukwano
Oh my God, they are so fit for each other. Oluvanyuma ne bagenda ne bakola kye bayita outdoor reception ku Grand Global Hotel. Wandabidde omukyala reception yayingiddewo mu gawuni ndala n'akyusa omulundi ogwokubiri n'ogwokusatu ga gawuni bbiri n'ekyenjresses bbiri kakekka bwe kabadde kalungi embaga yabadde si omwami oweddaako n'omuziki ng'alina engeri gy'anyenyambu ati namala n'astopinga ng'anyenya ne bamukubira endulu alani n'atwala Alani yoyo Alani yawasiza Angel naye yamuyimbidde otuyimba tw'omuyimbi we twonna yatuyimbye katulabe omukolo gwo teva ku Delta TV tukole Mukwanira ba Delta TV tukwaniriza nnyo omusawo yaffe n'esooka era nga tugenda kulaba omukolo gwa Angel n'omwami we Alan nga kati baafuuka bamugabi babiri bano basooka ne bakola okwanjula kwabwe oluvannyuma mikwano gya Angel ne gyemutegekera kye bayita bridal shower babeera bakusiibula ng'oyingira mu bufumbo obutukuvu. Batyo ababiri emmotoka zaabwe ze batambuliddemu ekika kya Jaguar zaabaleese mpaka wano ku Makerere Full Gospel Church. So if you must go, know that I'll be missing you, wishing you closer. So let's make the most of these moments together. We'll never forget. And it's breaking my heart 'cause I know that tomorrow you'll be miles away. And I catch myself wanting so much more tonight. Era ng'olaba nga bwe tuyingira service y'embaga ebeera ya njawulo kubanga ekkanisa zitimba mu ngeri erangira ddala nti service ebeera egenda obeerawo yakugatta era ng'ebiseera ebisinga kkanisa ze zeetimbira. Omwami yayingidde dda ng'alindiridde queen we amukuba embaga n'ebyenda bimwetokote. Omwami yayambadde essuuti ya texado nga blue ne white emperekeze ze balabise bulungi. Omukyala naye atuuse era ng'akyabikiddwa bulungi nti omwami yalina okumubikkula feesi nga bagenda okuba ebirayiro. Let me welcome the maids. Maids, you're also welcome. Akaseera nga katuuse bazadde b'omukolo omukyala bamuleese era nga ku luno tebaakubye kayimba k'oluddewo okumpasa baakubye akayimba omukolo yennyini ke yasaba kwaba atambulira ng'agenda okuba ebirayiro.
Brother Joy. Bwatyo ng'abazadde bamaze omukyusa babalaga nti bigyeko obuvunaanyizibwa nga babuggazi nga babukwasiza omwami. Nga biva ku ntobo y'omutima gwabwe nga tubisaba okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mwetulireko Super Steven Kantwale maaso. Joy, take your liberty, freedom to declare it now. If not, you're going to keep silent for the rest of your life. As far as I see, look around, I don't see anyone. Let's give God a big hand for that. Pastor Paul Mwiru ye yabaddewo nnyo nga babiri bano bakuba ebirayiro okubeera bonna mpaka okufa lwekuli baawula. You are not sure that if any persons are joined together in any other way that God is well allowed, your marriage is unlawful. Hey, Alan, have you remembered the lesson? Nothing at all. Nothing at all. N'omuko eyalya enkoko ku mukolo gw'okwanjula agira ddala n'akwasa ddala omugole omwami sisita we nti we yamukwasiza nga talina kamogo. You're about to receive your miracle in the next few days. Kama ibazibwe kyambadde akadi ndi muto wa Angela mukulu Alan mwanyinaze Angela ono olwaleero nga 27 January era teri mukolo gwonna mulala gwemwira mugaba. Wow, thank you very much. Give him another hand clap. Thank you so much. God bless you. Thank you. May go back and take your seat. So, Alan, please keep holding your right hands. But before we continue, I would like to give you an opportunity to we all have comfort her, honor and keep her in sickness and in health. We are forsaking all others and keep only to her, so long as you both shall live. Yes, I will. Will you join her this man to be your well and forsaking all others, keeping on to him, so long as you both shall live? For us and before the Almighty God. Do take you, Joy, to be my lawful wedded wife, to have and to hold, from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, till death do us apart. According to God's holy ordinances, and I now hereby do take you, Alan, to be my lawful wedded husband, to have and to hold, from this day forward, for better, for worse, for richer, for poor, in sickness and in health, to love and to cherish, till death parts us. According to God's holy ordinances, and I now hereby swear unto you my faithful will. It has a finger and a right and vice versa. May we have the wings, please. Okay. Yes, let's brace the rings. as a
symbol of acceptance of my love and my commitment to you. With this, I give myself and all the things I possess to you. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you. You're doing very well. Now, for as much as you, Mugabe Alan and Nantai Anja Joy, have consented together in wedlock and have shown your faithfulness and fidelity to each other in the sight of God, in the presence of this company, and have confirmed the same by giving and receiving a ring and by joining hands. Now, therefore, by the virtue vested in me as the minister of the Word of God, and ask the Lord of this. Therefore, what God has joined together, let no man ever put asunder. In Jesus' name. Mubanaffe abalokole abagole kasita bamala okugattibwa bonna bawambuye emikono oba mu luzungu kye bayita stretching hands ne babasabira buli omu asabira abagole bano okubeera emirembe mu bufumbo bwabwe obutukuvu. Olwa Angela tukwebaza olw'omukolo omulungi okufaanana bwe kuti tukwebaza olw'abaana baffe olesa okubeera omuntu omu ekifaananyi eky'ekkanisa nga bwe kitereka okubeera nga kitandisa olunaku olwaleero. Tukwebaza olw'olugendo olutandikiddwa bwe tumanyi nti bagenda tutambuza bulungi. Tubasabye ekisa eky'enjawulo, tubasabye obuyinza okutali kwa bulijjo, tubasabye omwoyo omutukuvu abeere masekati gaabwe ng'obuyondo obw'emiyondo esatu bwe kutabeera mangu okutulwa. Bababiri ne Katonda masekati gaabwe tewagenda kubaawo kibaleresa. Ananyanaga ekifaananyi kya Kristo ey'ensi engeri Kristo gy'ayagala ekkanisa. Ate mu ngeri y'emu ne Angela agenda kulaga ekkanisa gy'eyagala. Bimusabirivu nnyo olunaku olwaleero nti nno omwami n'omukyala Mugabi bafuuse ensonga era kyolesebwa naki kye bakoze Bwe batyo pasita ate yababuuliriddeyo akagambo akasembayo ku biki bye balina okwesigamako mu bufumbo bwabwe. Obufumbo mukisa. Marriage is a blessing, not a curse. Obufumbo mukisa si kikolimo. Ekintu ekimu kye mutamanyi ku bantu bano ababiri, omwami n'omukyala Mugabi, balina ekirala kye bakola ennyo. Omukyala nga muyitira nnyo designer era atera nnyo okudesigninga, so sibadde nnyo surprised okubeera nga bali smart bwe bati kubanga bali designer. Lunaku lumu bandizayiningako bannaye naye buli we nayita buli omu yaŋŋambanga oli smart, oli smart. Mugabi ne mwami n'omukyala Mugabi temukomaawo era mujjukiranga emyaka gigenze gigenda mu bufumbo nomwongeramu ndizayininga bannaye nange nja kufuna essanyu. Tuzeeyo nti obufumbo mukisa si kikolimo. Kyova olaba Bayibuli mu Lubereberye 2:18 bwekiti bwe kitugamba. Lubereberye 2:18 Mukama Katonda n'ayogera nti si kirungi Mugabi badde balina okuteeka emikono ku certificate anti baba bayingidde mu bitabo.
bwekiri ne mu kkanisa endala zonna abagole be babeera bakulembeddemu emmisa era nga ebirabo eby'enjawulo biweebwayo okusobola okwebaza Katonda ku kkola lino. Njagala kukubiriza okukuuma ekintu kyo kyewazize nakyo bulungi okwewala okubeera nga kubanga tugenda kubanga tujja kuwaayo nga twebaza Mukama kyafu olw'abantu bano ababiri omwami n'omukyala Mugabi baafudde ensonga. Bafulumya empolampola ne badda wabweru w'ekkanisa okwekubya ku bifaananyi n'ab'enganda zaabwe ati kati nga beekubya nga bafuuse omuntu omu mwami n'omukyala Bamugabi. Okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza.